Breaking news. Sawa zino bonna bemulaba ku media ba YouTuber. Bonna babatwala kubatendeka majje. Abakolera government ya Museveni. Abo bonna bakasuku majje. Bagenda kutendeka majje. Ochegedde jukira government ya Museveni badde ya kinna majje. Ochegedde kati kiki babala. Museveni time teri kusaidie. Atendekera mutabani we team. Obokisegedde kakati ne bana abaana abasinga bali ku social media abeyiza abenchuka naye nga bakolera busajja bonna abasinga bali eyo batendeka majje memuli wano mukayana nabo bo bali eri babatendeka we bakola propaganda balimbye batya mu Uganda. Video eyo temujitwala lightly. Yes, oyinza okunvuma, it is okay. Osobola okunvuma kola kyona kyoyagala this time round. Naye mu video temujitwala lightly, mugisaving. Bino byagenda nti ba YouTubers abalimba. Mu underlining ekigambo kyayogedde nti abana abefuula nti bankyuka naye nga bakolera busajja kyemba mu underlining. Credible information emaze okuntukako for my safety nti oba nekweke oba nkoleki bali mukumpangira ba top politicians nkidamba top politicians already videos mazo zisharinga era wemba mbuzeewo mbasaba video muzite nkidamu wemba nga mbuzeewo video muzite ebintu by'ekipapulo okuteekako erinnya lyange byabadde bipange era eyapanze ekintu ekyo bwe bakipanze bwe batudde bo bwe bafumbye omutwe wa politicians olwokubanga balemeddwa okureasoninga out kakati bwe bapanze ekintu ekyo ono ekyamuleese ku live eyo yabadde azze kunsika eriyo mbu nkonfirming enti ndi nabo mu kintu kyabwe only that nti yansanze ndi muntu smart okigira era okituufu kiri nti ebyo ebintu by'okulumba ekavule ebyo ebintu by'ekipapula ebintu by'okukuba lubongoya sibiriimu simanyi na gye babikoledde n'okuteeka erinnya lyange ku kipapula bakitaddeko buteesi balimba but waliwo ba politicians amanya tumaze okugafuna era maze okugabawa benina okugabawa so wembanga mbuzeewo amanya ago mugate Umaru Kiseka ali mukubateekateeka senga bambuzaawo aba already amaze okubazimba mu mindset eri nti nagenze ku training nkolera busajja nze sina gwe nkolera nkiddamu sirina gwe nkolera map media byeyogedde alimba propaganda nabalaza amazima Kiseka bino bye bali mukupanga nti ebyekipapula batudde bulungi eyo script bagipanze bupanzi Semanda Brian Luwemba Luswa balina ba politicians be bakwatagana nabe kavulaawo wenna batadde Kazito ne bagamba erinnya lyange baliteekere mwaga amanya kubanga already bali bayo kyadda naye nkugambe they are inside bakolera mabega balina ba politician bagirira amanya already nagatadde for due respect sigenda ku mentioninga amanya gamwe mu ba politicians sigenda ga mentioninga naye already twamaze dokafuna era nga wadde mu bantu abaninako obuvunanyizibwa yes abaninako obuvunanyizibwa already mazo gawaye amanya gamwe waliwo account wano gayi bamuyita so Uganda amanya gamatuufu ye Mugisha is an AD to one of the top politicians ekavule bebali mu deal eyokumbuzaawo we bamala okumbuzaawo mugenda komyawo video ya Umaru Kiseka ebyo mugambe ntino yabyogera naye ng'ekituufu kiri nti baagala kumbuzaawo naye mbabuulira ekintu kino kansokembawo evidence nti ebintu bino byabadde bipange wulira ono olina obujulizi bonna nga Shama alimu eyo movement yamwe gyogezaawo okwogera eyamaki tukavule maybe nti ng'agivuddemu kubanga okusinziira ku videos n'engoberera gye mbadde mugoberera abadde akkaanyiza wamu naffe titugenda machinga just tubadde tetunalangirira lunaku lwakutambula machi naye twabadde twavuddeyo n'ekiwandiiko era mu kiwandiiko ekyo nga n'erinnya lye kweriri twali nkuludinze kubanga akkaanya ebintu nga bwabiraba naffe ani yakwadde consent okuteekamu erinnya lyange nali njogeddeko nammwe nze ndikyaliwo okwogera naffe otegeeza ki wali ogeddeko nange one on one ng'oggyeko bino ebyoku internet wali ogeddeko nange ate ne wano ku internet tuli mu kwogera wetokiraba ekiwandiiko ekyo okukikola musajja tonspini nga siri mu ssiru okuwandiika ekiwandiiko ekyo timugenda kwokya kagule twatuddewa naawe oyina ekiwandiiko ekyo wosobola onotinga gundi yonna nti tugenda kujoki kirina mwataddeko erinnya lyange
Machi tukavule byenjogerako. Inishe kola bitegereza. Labayo. Kavule wali abatire. Labayo. Osobola okusoma concept yo neraga nti nga twawandise kigenda kotaka. Tukwate binkwata ko bi concept byamwe tebinkwata ko. Kati lwaki oyogera propaganda? Ndichaliwo. Lwaki oyogera propaganda? Kati ate nawe ofuuse nga bamapuliya kuvunaana. Ndichaliwo. Nze kwewunyiza na bwewunya kuvaamu kigambo Okay, Shama. Brian. Omuzannyo gw'obadde oli mu kuzanyisa wa yakakati kati guweddeko. Nebyo badde oliko uliriza. Muzannyo ki Douglas gw'ogamba se? Uliriza. Kati empikizo zifudde ne bakyaliibo. Mulekeraawo okuteeka abantu abatabiri mu bintu byammwe bayingiza emizannyo gyammwe. N'olw'ensonga eyo Shama zikiriza omusajja mujjeko agende mukole bye mukola naye kyobomanya naye njagalo oyo guy yabadde aze ku recordinga ngamanyi nti ebyekisiru byawe mbirimu nze nalinze nagambye sijja kwewozaako but I waited for the perfect time. Omanyi bano abantu bano nze wensiika balowooza twenkanya obwongo naye kambabuulira ekintu kimu. You are messing with the wrong person. I am smarter than you think. Nkinamu I am smarter than you think. Gayo yabadde aze ku recordinga ngamanyi nti ngenda kunange kubuukira bi concept byange wano nabi bambi bakomuledi banange tuli ku mulamu omutuufu okulaba ntukozesa amnesty report ba members ba parliament bagende ku floor ya parliament forcefully or peacefully babanja abaana baffe nga tukozesa amnesty report nti we babanga baganya okubateesaako okubata bayina okufuluma. Okitegera ekintu ekyo ba politicians munanga bamwe abagala okuzanya politics waabwe nga balaba nti ekintu kibalya tukibagirisa bakoze eki bo kyabanyiziza bunyiza. Ekituufu kiri nti twaligitimize nze kyekituufu tuli bannamba 2 kyekituufu mune omunaapanga okumbozaawo amazima gagenze dda mu bantu ate mbabuulira kino nze ndiko mwoyo. Okitegeera waliwo gayi bamuyita So Uganda mwali kuliko gayi bamuyita Amir So Uganda ono amanya g'amatuufu ye Mugisha waliwo gayi bamuyita Amir era Mugisha ono AD one of the top politicians abagala okumbozaawo. Okitegeera ekintu ekyo kuliko gayi omulala bamuyita Amir kwali then Batoke gwe bakozesezaamu okufuna location yange gyembera Batoke then kuliko Mwoyogwa Gwanga Seremba be bamu kwe bakozesezaamu okufuna location yange wenkola ki wembera. So video ya Omar Kisekka temugitwala lightly wabula nche ekinkozeseza video eno ne banambuzaawo njagala mugende nga mutegedde amazima. I am advocating for freedom of others. If I am fighting for the freedom of others, nga tuyina kuteesa ne government eyo, nga tuyita mu amnesty report tugende tubateeseze, nga kijensonga lwaki mwagala okumbuzaawo, I am ready to do it. Then munzijeewo. Nkidamu mumbuzeewo. So munnayuganda video temugitwala lightly. Wembanga mbuzeewo ennaku 2 nga temundaba ku internet. Mbadde nsaba mwenna bempeereza evidence eyo. Please obubaka mubute. Nkidamu mubute. Temutandika okuwoza nti nno Museveni free Shama ebyo temwerimba. Nkidamu temwerimba. Abantu bembadde ntadde Kazito. One of them yayise mu kabinja ke bagala kumpamba. They are connected to the state. Bebagenda okumpamba. So tebabalimba ebyo. Era omuliro ogubaddewo emabegaawo. They have failed to reason out. Babizootinze mubambuzeewo. So video ya Kiseke eri mu bateekateeka bwongo kubuzaawo Shama. Ne kasita mazima nga bawadde ekipapula sikimanyiiko sirina kikyamu kye nabakoze. Wabula tugamba tugende tuteeseza abaana. Wabula tugamba tukkirize nti twabadde baakubiri. Ekituufu kiri nti twabadde baakubiri twakkiriza yensonga lwaki tulina leader of opposition. Kati kyonna ekigenda okujja sigenda kufukamira sigenda nze sobola kwetondera kintu kye sitakoze ekyo tebakibalimba. Nkiddamu njagala nfiire ku magulu nga warrior than someone okunteeka on my knees. Ekyo temwerimba sigenda kufukamirira muntu ngenda kufa nga nyimiridde. Ekyo kyo nkibabuulidde wembanga nfudde for God and my country Uganda. President wange sina kyenkubanja. I will die a happy soul and I'm so happy that I've served with you for all this period. May God wish you the best. Muje munone ngayo mwampangidde.